sisanga ko Jackie nga musanyufu ngabo musanzo nakolo lwaleero onakule go tobadde mu binyanyanyanya abaana bazinye abaana banyumiddwa ekintu naye ng'omutegeesi oba yakifujiriddemu ensimbi n'abategesi CEO JICC AKA Jackie Jana. Yes. Naye ng'olabika obukoowu. Obukoowu bannange ndi mukoowu naye wompise munengamba kanjogereko eri abantu bange. Yes. Kanjogerako eri bantu. Jackie ejjo nabadde ku mulimu gwa mukama wange, that is none other than JICC Jackie Jana. Era waliwo yangambye nti Jackie yatuse ekiseera oba n'abategesi yatuse ekiseera naye nekimusukkako bamusanze ng'ate omusenyu gumutula mu kiweekoze ekyali ekikabuka kyali ekituufu bakubyeko omugambo. Bannange nze bakimanyi abantu simanyi kuzina simanyi kuzina naye abaana bano bo bakimanyi I'm their fan. N'abantu abamanyi bakimanyi I'm their fan. Nze siina wembeera ne kapate nesita kuba kinyanyanyanya. That's a must. Ye closure yange. So I had to. Weyanjulira yakola bali ku Nyondo Media then nsanyusa okulaba muganda wange mummanyi Jackie Jana from JICC LLC. Fe abategeka ebivulu wano e Dubai okutandikira ddala ku birthday. Nabagamba tutegeka bivulu bya ssanyu byokka byokka. Emirimu gyange emirala sitera kugyagala byogerera nnyo ku platforms ebankyazaako kubanga babadde ba sponsors nga sometimes bakola byenkola. So at least ogw'ebivulu tolina sponsor akola kivulu. Naye nze n'abavulu w'e Dubai #1 Jackie Jana. Jackie Jana. Yes. Naye kiki kyogambye abantu abo abazze mu kivulu nakulogo bo badde bangi sijja kulimba boba kati bobawa. Actually abantu abazze mu kivulu ky'olweggulo mbeebaza nnyo nnyini ddala. Actually Rozet abantu abazze mu kivulu ky'eggulo simanyi nawe nyinza beebaza mu butuufu bwayo because ku propaganda abadde ayita ku bivulu bye twabadde tulina e Dubai ku nights ezabadde open mu states endala omwana n'alinnya bus n'ava e Fujairah ajja alinda bus ku Union. Tetwalina buses Fujairah so abaana beetambuzizza. Omwana n'alinnya n'ava Lukuzi Sunapo omwana n'alinda. I swear omanyi lwaki natuuse leeti nabadde nina okudda Sharjah mpiikinga abantu bebeerabidde nga like babadde ku side ya Nesto ate bano bapiikinze the other side of Nesto ne babeerabirawo. I had to get another car ngende Sharjah piikinga abantu abo. So ekituufu kiri nti simanyi wenyinza beebaza abaana bavudde ku mirimu ne balinnya bus okuva Abu Dhabi ewa Sham nakoma okwogera naye a day before event n'angamba Jackie simanyi wabula oba abaana banajja ne mwa Sham it's okay abaana be baba tebazze bali busy obudde bwaffe buzibu it's overnight kitegeerekeka kyokkedde ebyaffe byakukeera si bya kiro because events zaffe zawa ne Dubai za ssaawa 6 paka ssaawa 10. So omwana yenna akola asobola okuva ku mulimu ku nnya n'ayitira mu event n'avaayo ku 10 n'addayo n'awumula enkya n'akola. It's very easy. Event yaffe yabadde etandika ssaawa 1 ey'ekiro eggwemu ey'ekumakya. Kati nga it's very hard okusuubira abantu okubaayo. Nze n'abantu 10 nandirabye kyamagero bafuna n'ate okuba nti twasusseewo mbeyanziza nnyo baswiti bannange. Mwalaze JICC omukwano, mwalaze Jackie Jana omukwano, mwalaze Mbaziratono omukwano, mwalaze kiganda kyange Kisuuna Bene omukwano. Tetumanyi ffe kyabbawa naye nga kyetusaba nti mutuwagire mu projects zaffe zonna zetuleeta yeffe abammwe abatuufu abakola ekintu nga tukikola kusanyukira wamu nammwe. Mwalabye buli kimu Rozet kye twasuubiza abantu oli munamawulire nze mbagamba nnyo okuba Jackie soko okusibewa wakati. Of course ba media personalities abadde abenjawulo naye ate nga ffe Nyondo Media ffe abasoose mu kifo era ne tukwata buli kimu abantu bazze batya kyatambudde kitya naye olw'okuba
nti ekifu kino kyadde kigazi nnyo nga kinene nga bw'okiwulira abantu babadde scattered n'osangira abantu 50 waliwo 30 waliwo 100 waliwo 200 buli omu kubanga ekintu kyadde kigunda buli wamu wali nga buli muntu wali akola ki akiwulira kakati waliwo omuntu afunyeyo ka clip awo nakalabye ng'omuntu omwaka akapostinze nga kiraga nti ekintu kyakoze eki naye ate nze nabadde sinabakuta video wane nejo nemu kubanga nakutte ekintu kwawe kyatandikidde abantu bakoze ekyo bayingidde nze nga manyi abantu babadde bamugi kyenkanawa wabula sasa kuta kintu kyonna so wakayina bamulabye twamutadde n'abantu ababaddeyo abantu bajjudde kyenkanawa so sisuubira nti balina kyebakola kintu bagenda kugamba nze sirwana ntalo z'abantu banafu nze byonna bikugamba kati waliwo omuntu asala ekigambo nga wemalako obudde nange mba musiru nga kyenina okukola nze bagamba ama professional journalist nabisoma nasoma mass communication and journalism nempitira mu first class n'empapula nzirina mmanyi kye bayita amawulire so teri mawulire g'osobola kunkubako bw'oyagala kuyitirawo gasobola kundi namanya ekituufu that is one number 2 ebivulu sibitandikidde Dubai abamanyi natandika ebivulu nga nkyali ku campus okitegeera natandika ne Jana modeling agency nga tukuba rouge ne tutandikira muzikirabu ne tuvayo ne nyingira Delta nze nakola akatijjo ka Delta TV kati gwe mukwano gwange nze ebivulu sibitandikidde Dubai Rozet that is one thing for a fact kyekisooka kati obo tetubawo platform wabula kyebakola pusha ninga zo gwange nakukoze video zona zona nazitadde zona mwazirabye abantu babadde bonyi kyenkana wakali kumwadde mwalabye nti tewabadde omuntu n'omu mwerabidde tukiddamu wamma gwe yalabye nti tewabadde muntu n'omu tewabadde muntu n'omu linda event yaffe endala eri mu February naye ojja olabe nti teri muntu n'omu wona omala ogiraba nti teri muntu n'omu olinde eddako naye ojje olabe nti teri muntu naki tulabe maama batafuna abantu tukyakola bano twakutte jabadde misambo akaze eriddungu mwa editinze tebabaddeyo tubateekateekamu basi mwayiye obedda basi zisomba zijjamu ziyiwa bweyite zatutenga ddungu anyways njagala kwebaza abantu bange wamma mikwano gyaffe thank you so much mwebale tuwagira mbagala nnyo kansuubire nti tetulina ngeri gye twabasobezzaamu so tebalina kye bajja kwekwasa kuffe nti wano tewakutte no twakoze ekintu ekiriyo ate namwe ne mukola ekiriyo okubeerawo mu budde abazzeemu leeti twagezezzaako okukwatirira abantu era I think twakwatiridde abantu paka nga ssaawa 3 so ffenna ne tutuuka mu budde kirala njagala okwebaza abantu be nakoze nabo bannange okusanga duo ng'etegeera these are my brothers njagala okwebaza Tony wamu ne Ben thank you so much okubeera abantu abalungi abantu abakkakkamu abakolekeka nabo abali understanding bogamba situka wano tudde wano nasituka nanoga titugenda n'agenda otegeera eddungu si wangu kukolera mukwano Rozet okuvuga okuva e Dubai okutuuka mu ddungu it's 45 minutes omwana agenda kuyimba agenda kuzanya njagala nnyo ebikuza ebintu ebyemabega Jackie abantu bano badde bangi naye eri omuntu yena eyamiddwa ku kibundi bino ebibundi ebiboka nze nalabye Tony yataddewo abaana ku page ye ng'abaana nze saabalabye nako nga bazza oba yebalabye atya ng'abaana beefulula mu nsinyi webati wabadde okufunayo keesi yonna nti waliwo omwana yalumiddwa bino bigundi babita batya basi zonna yasembyeyo okusimbula mu desert yasimbudde essaawa emu kitundu teyabaddeko injured person yonna so I believe tetunabafuna any case sawa zizibye zino sawa ziri bbiri we haven't got any case so far tusuubira nti balamu ate nange tebyannumye kirabika byavaayo birabika byasenguka binaddo abaana badde mu bigere abaana enfulira mulire mugundi kiki bataalabye kiki tunayo kyetulaaleka anyway nebaza Suna Ben nembazira Tony thank you so much nebaza media team yange banange abaana bano Nyondo Media Urban Voice banange mwe bali kuba kintu
ffe twali tumanyi munnange temumanyi naye mumanyi ate mulina following so mwebale nnyo mikwano kuba kintu njagala okwebaza team JICC events kati wantandikire kwani King Ronnie Ajumani Oscar wa Bobby Katsuje David International Micho Alwas njagwerabira abantu babaddewo bangi MC waffe awo tetulagendayo tuli ku team events abaana abo batunda tiketi banange abaana babaguza tiketi mu mbuli abaana babanoonya ne babawa tiketi so mikwano nze saatunda tiketi abaana batunda tiketi mwebale baswita tumwebale tukole nejja nayo tukikube tetulina gwe twetaaga nga tuli fenna twongeramu maanya nekisuke ku kino ekyako kisuke ku kyabaddewo kati njagala okwebaza my two brothers kudungu kuno my kugeyaments bakali lugambo betugeyezaamu banvuze mu speed njagala okwebaza Ronnie my brother, thank you so much for understanding me and being there for me. Njagala okwebaza Kanaziru kamvuze mu speed yawo naye kazina bitya nze nagamba Naziru omanyi ozina empere n'agamba tajja kuzina mpere agenda kuzina mapiano mama speed yabadde y'amaanyi mpozi bagamba mbu ebinyanyanyaanya si yavudde ku bintu yerabidde omuzindaalo yerabidde omuzindaalo okulaba ng'ali mu ttaka bwati abantu bali bagamba ebinyanyanyaanya abantu be Dubai tebabyagala ekyokaga abantu bali awo we batuuba si bantu bali class mukwano if you don't know Nazil then you don't know class now if Nazil danced on that tune in Dubai anyway, thank you so much Baby Nazil. Thank you for being my MC. Thank you for loving me. Thank you for choosing me. And Ronnie, thank you so much. Never zani omulala manange banyi gotanokoddeeyo nenga neyakuzomu ogw'amaanyi nsonyiwa kubanga naye nze nkwebaza mukwano nebaza Dimio nkwebaza nnyo Alan, thank you so much. Nebaza Nick D, nebaza Arch yabadde alina okuperforminga naye bambi emmotoka yamulese Abu Dhabi so n'atasobola kuperforminga naye era still nja mwebaza. Nebaza each and everyone eyatusuppoti nze my promoters bapromota bannange abavuddeyo ne bagamba no we have to support walabye nti waliwo n'abatuuse ku ssaawa Hope yalinnye from Denmark by the way Opnet took a flight from Denmark just to come and support me n'agulira crew ye ticket 2 ate za VIP be bana babadde batudde mu cottage waggulu Opnet crew yonna yabaddewo n'alinyisa waliwo artist we nze namukoledde visa Njina kuva Uganda just to be on the event. So abantu bano love gye batuwa tubulwako engeri gye twagala ogisasulamu. Apple events yasinze babadde tebasobola kubaawo Charity yabadde busy ate nga n'omwami ali out of the country ne basindika crew yaabwe babaddewo abaana from day one paka Shatan Promotions Dithan yatuuse ne crew ennene enzibu n'amagya so kati waliwo abantu besimanyi nakwebaza Katsi no yali ayagala kujja ne ku airport nemugamba no kati tekyetaagisa oli munene munnange sijja kuleeta ku airport kuyaniriza abantu beerayo eyo nze kambeerewo oyagala kuntwalako kivulu kyange naye these are people abanjagadde against all odds ne bagamba no this is we tuli mu kukola tetuli mu kwerwanisa so you got UAE promoters mbebaza nnyo okuba n'omutima omulungi and of course abankubidde ku bulango buli indirectly kimna nawe bale kunkubira bulango muganda wange buli wabadde oddanga ogamba ebinyanyanya so we bale kugamba bantu nti ebinyanyanya bibaddeyo we bale kunkubira bulango buli indirect
njagala okwebaza otutaddeyo muganda wange otumanyisiza ensi ogwo omutima gwa sseruganda oba okitegeera so mwebale nnyo mikwano twagala mwebale nnyo tusapootinga mwebale nnyo okumanyisa ensi nti gyetuli kati we naaba njagala kamiliyoni seetaaga kwenyonyolako ayina ka history kange ake Uganda mugamba bugambi kati omanyi promota aliko e Dubai definitely abantu bamanyi oyo Jackie Jana. So thank you so much for supporting us. Jackie nga tumaliriza nyina ekyankuye ekyokwe suula Beni nembazira Tony tewali ya tiketi ebaza Uganda kasera kakubasondera kati JICC namba ne sende jizizi however sende za sondwa tezawa date abana babajja kuseza date mpitirivu za date samusamu naye ku sende za vudde yozo na mazumadala tewali ya tiketi za abana bazete nkubuzeeko mani basponsa bafe basponsa bafe mani kati Jackie wembura sente mpomba ayinza okuleka abaana bano okusigala math agents ayinza okuleka abaana okusigala African Hubs ayinza obaleka okusigala JB ayinza obaleka okusigala kati waliwo ebintu palapasi ate n'ekirala kati bannange twogere amazima suuna akuba ebivulu e Uganda buli lunaku tonaakuba ebivulu. These are radio personalities, TV personalities. Baina companies amanyi zebakolera tebabagobye bakyakolayo bakyabeetaaga basiranira Dubai tiketi ya Dubai yameka wamna mikwano ebyo si bikulu but njaga kubagamba tweyanziza nnyo leero tugenda kanchogere leero tugenda kubeera ku Legends Bar tunayo after party yaffe mujje mujogere ne bambazira tubasiibule kubanga enkya bagenda ku nnyonyi tubasiibule mu bulungi abaana beeka bwerere jangu okuba omuziko onywe naffe but leero bagenda ku mixinga mu katini babeere nammwe bazine nammwe tukyakanje paka ssaawa ze tubatwalirako ku airport tubavuge tubatwale badde Uganda bakole kubanga obudde bwe balina wano butini nnyo balina program eri so tight. Yeah, okay. Jackie Jana tweyanziza JICC Mpombo African Restaurant JB Saluni Mamas agency services abo bakafulu mu ttaka so mikwano nze sina kyakwogera naye nebaza buli omu atadde mukono mu kintu. Okay, wiki nga yali ku camera ate nga mukulu official medi ate nga wiki webale kwata kifaananyi kirungi buluna editinga mbeera kane kasikini kati neshe endala muganda wange wiki tukola oba ne wano tukezekezeewo jayo kamera tubireke wamma mweraba atujjeyo twesange ekiro ku Legends